Ekiri ekikeesezza olunaku olwaleero abatuuze b'e Kassanda ku kyalo Kyoga baakulawo ku kyerabira oluvannyuma lw'abasajja abadde babagalidde amajambiya okubayingirira ne babatemaatema kw'ossa n'okubabba. Bwe tutuukidde mu maka ga Namata Benyinya tusanze abawaka baddusiddwa mu ddwaliro nga badduukirize be baliwo. Bagamba nti abantu bano basoose kubabba mmwanyi mu budde obw'emisana ate ekiro ne badda nga balinga abagala okubamiza omusu. Baguddewo ne baddamu ne baggalawo ngendo tunule wabadde mmwanyi ensawo 7 nga teziriiwo. Ne ngendako ewa mukodomi wange ne tukubirawo kaweesa nga batugamba bazitutte mu ssaawa 7 ez'emisana. Wadde nga bagezezzaako okukuba enduulu abadduukirize bagenze okutuuka nga lwayabadda ate batamanya ngamba babadde bamaze dda okudduka. Mbatuukako bwenti bankuba mu ttooki nga tetunnabatuukako koze ne mugamba omanyi tuddeyo tetujja basobola nga bangi oluggi baalukutudde baalumenye sente za mukadde bazitutte abantu bagenze okuŋŋaana nga bagenze. Abalumbiddwa batuuse n'okwoza ku munye nga beemulugunya ku kubonaabona nga bakola kyokka nga wali abo abalinze eby'obwereere. N'obeerawo n'otuuyanira omwaka omulamba n'oziiramu awo kale bajja bonaabona. Embeera eno gye tuliko bweti gyeraliikiriza kubanga esusse obw'omulamuzi ate abatakola batusinga obuki obungi. Ababbi era beeyongeddeyo ne mu maka ga Nnamwandu Margaret Nantumbwe mita nga 4 okuva mu maka ga Benyinya nabo ne bababbako ensimbi. Nnamwandu tumusanze addusiddwa mu ddwaliro asobole okufuna ku bujjanjabi. Ne bayingira mu kisenge kya jjajja ne batandika omutuga nga bamugira mbuno tuwe ssente. Ndagiza omusajja omu najja mu kisenge kyaffe n'agamba mbuno mwebanamu mujje mumpe ssente. Nangizaamu wanene ejjambiya mbulago ne mugamba nze ndeka nantwala mu ddiiro jjajja yadde yanteresezza 4,000 n'enzimu. Bakeera ku ludo ne puulu okuva ku makya mpaka kawungeezi. Kati maama ono omukadde gwe bayingiridde kumpi myaka 8. Bamutemye yenna omutabani bamutemye tuli mu kusola. Gavumenti etuyambe ne poliisi konga ekirungi tuli ne kumpi poliisi y'e Kassanda batase bayitemu bakole ebikwekweto bayitemu bantu olwakusanga ssaawa 2 ssaawa 4 otudde ku luddo oli ku matatu bakukwate. Abamu ku baatemuddwa okuli Elia Kikabi tubasanze mu ddwaliro e Kassanda ng'ebyabatuuseeko babinyumya babiddiŋŋana. Nagenze okulabulira nga bansibirayo n'ekinyolo kwe kugolokoka ninningiza mu katuli k'oluggi nga basajja balina ebiso n'obufumita nenkuba ku ssimu ya neiba nga teriiko nenteekako enduulu basajja ne bakuba oluggi ne tugeerukata ne zivaamu nenfuluma ne bantema wano kino tekyakutte kino kyekiwundu. Omuntu ono omu gwe tukutte akuumibwa ku poliisi yaffe ey'e Kassanda atuyambeko mu kunoonyereza ate atutuuse ku abo be yabadde nabo naye nga abasirikale baffe tebawummudde bakola butaweera okulaba nti abeenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa amateeka gabavunaane. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino nga bagamba nti kivudde ku bavubuka batakyayagala kukola ne badda mu kulera engalo.